Kaakati mwafuluma mutya n'omuwala oyo kumujja mu kifaawo? Bankomye wano ng'ogamba nti wamukolera sayini emulaga nti gwe oyagala kgenda kwebaka. Ebiseera ebisinga omuwala yajja w'oli. Omuwala bw'aba yakwagadde ng'omuwala akwagala teweetaaga mugamba bingi nnyo. Teweetaaga. Just namukolera bukolezi sayini jangu gende neebake nze. Kati ye yawulyanga amugambye ndowooza jangu tugende twebake babiri. Kati engeri gye yali bambi nga tayogera ndowooza yayagalanga nneme kimanya nti tayogera tawulira. Okitegeera nga nyinza okwekyanga ne mmuleka. Nga nkuba muwala ku booda ntuuse nziguddewo akazigo w'empangisa nga muyingizza munda. Naye bwe yatuuka ndaba tanyega. Ayogera kigambo kyonna asirisa. Ku booda tewaliwo tewamubuuza mannya go gwani biki? Nagezaako mmubuuza naye nga tanyega. Nendowooza yeematira. Era awo wonna wali naye nga tonategeera nti kasiru. Nedda mukwano. Nabeera naye ne twebaka n'otulo. Ne neebaka naye ne bukeera ku makya ssaawa emu nga nnyina okusimuka ntwala emmaali e Kampala. Kaakati omuwala yenna kankubuulira abasinga obungi ng'atuuse ewuwo for the first time. Asobola okusaba amazzi g'okunaaba, ayinza okwagala okukozesa ku kiyigo. Awo wonna tewategeera nti omuwala oyo kasiru. Kugambye olaba oba gwe watuuka wali oli ku pressure. Nze kyemmanyi wagwa bugwe mu bintu. Empewo yali yampiseemu dda. Empewo y'enseenene nga bw'ogimanyi. Ffe tubeera mu nseenene nga tosobola kwebaka. Jjukira ebintu ebyuma bibeeraawo buli kimu ababbi nabo baba beetala kubba. Kati ffe twavaayo ng'empewo etufuuye kati abaana bendekawo abakola. Era omu gwe nawe emmaali ne mugaba emmaali bw'ewera nkubira essimu nzije ngitwale. Nti kale kati ne tuyingira ffe mu ruumu. Nti kale boosi ne tuyingira ffe mu ruumu. Munnange omuwala nga tawulira nga era nayogeranga ebigambo byange nga mmanyi buli kye mugamba akiwulidde. Atalina kyawulidde n'eki. Wamugamba biki? Manaye nkwagala nnyo olinga amata g'embuzi. Nze w'oligwa wendigwa. Ng'akola bw'ati yandabanga emimwa nga ginyeenya. Kwegamba kale. Nga yeemola bwe mozinoga oba omuwala byenjogera bimuyingira. Butereevu. Nga tayogera. Naye kati muli. Ekirowoozo kinzijira. Ne ngamba naye omuntu gwe nnyumya naye atanyega kiki naye nga simayiro gy'akuwa toddamu kubuuza kibuuzo. Ngalaga abitegedde. Nga ffe tutwala mbi. Kati mu kutwala wano embi nalowooza ne ngandi omuntu gwe ntwalira embi ng'awuuna buwuunyi alinga akabwa. Omanyi buno obubwa obuto. Ng'akola ati. Nga kirabika ndowooza yesitali. Kaakati omuwala teyasabako nti oba bampe ku mazzi ngende yagiye. Munnange omwana muwala oli ng'akola ki? Ng'ajja okumpa haaga. Omutima gwange nga ngamba ye ndaba bubi mpulira bubi kiki banaye natya. Kati embaga weeri waawano njagala okugamba omuwala nti gira oyambale bugende ewammwe. Kati bwampa haaga ansanyukira. Yazza kufumba. Muli nkitegeera nti alabika tayogera. Bambi. Kati embaga yali kasita nnakimanya nti alabika bambi tayogera. Kati awo muli mutima nenyamirirawo newejjusa nakoze kyaki naleese waki bukazi wattu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribinga ndine muganda wange Swahaba munamasako lunaku olwaleero. Swahaba abadde ambuzeeko bannaye mbabuzeeko nafiirwa naye nze nakakasa Kampala tugatta mboozi tetugatta ki? Tetugatta bizibu n'ebyokulya.
Kakati banaye abantu babadde bebuuza gyendi ndowooza nga balaba sikyabaterayo video ku gundi afiirwa muganda wa tata wange nenneewamba yegguka olugendo nenneewambamu wali eri okumpi naye nensooka nenneewambamuko naye aba TikTok bo babadde bandaba almost ku ddeire tumusaba akugumye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un naffe abasigadde ku nsi tusaba Allah abeere nga atusaasira. Kaakati bannange mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga yenze Hadija Kigozi bw'oba oli mupya nyigira kagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako bw'oba oli ku Facebook ku Instagram ku TikTok beera ng'otufollowingako bulambalamba abantu buli omu obwedda mbuuza ekitenyi kino gye nakijje nange mbadde ngenda kubuuza taata wange ye yakingulira ate ndudde nakyo munnange naye lwe natuuse okukyambala ninga akanyambaleko ku kinene ekitengi obwedda buli muntu ambuuza ekitengi gye nakijja ndudde nakyo muzeeyi wange olinga mu Nigeria muzeeyi wange yakingulira oli otya ndi bulungi nnyo bitambula bitya birungi mpozi mweno birungi si birungi era bwe bityo obimanyi ebya Uganda bya mayirizo weeyiya omuntu ayingira emmotoka ng'ali mu mmotoka ya kabi Mercedes nga naye maama bw'amubuuza gye yagijje ng'agamba byakweyiya kati omutuufu n'omukyamu onoonya obagirira bakulema okutema nga tolabawo oli otya olwatuuka mbozi kijoyina olwaleero omanyi swaba toggwako mbozi nze mbozi zo nzaagala naye lwakuba nti okulumba abantu bagamba obanyumiza nnyo firimu naye bw'abeera ayina firimu aginyumize nga bwenjinyumya kale abantu abasinga bagenda ne bakola ebintu bye balaba ng'ebikyamu ng'ate bituufu kati ate ne balaba ebituufu nga babiraba ng'ebikyamu kati oli bw'aba amanyi okunyumya firimu naye aveeyo ajja agitunyumize osanga eneetambula kituufu kaakati nze awo lwatuuka twali bwe tuti nga omanyira ebyabavubuka tuva wano ne tugenda mu kiraabu naye nze nanyumirwa nnyo okukyakala mu biseera byange nnyo okukyakala nkwagala otegeeza ki mu biseera byo mbukati okaddiye nkaddiye gwe tolaba envizi zino zize mu birevu kaakati nga nkwata ekkubo ngenda mu kidongo mwana gw'emboozi eno enyiiza ateeka byamaziga ntuuka mu kidongo nga nsangayo mwana muwala nga mulungi nga ngamba leero ono gwe ngenda okubuuka naye okubuuka otegeeza ki gwe ngenda okugenda naye jjukira abasajja mu kidongo nga bw'osangamu omuwala ate ng'ovaayo naye anti abasajja abasinga abagenda mu bidongo baba bagenze ekwabo byebyo bye bakola ate omuntu gw'atamanyi n'amusanga ate n'avaayo naye gwe tomanyi basajja kati ovaayo otya nange kati jjukira kati ffe olaba twakwatanga enseenene kati awo omuwala aba talina gy'asula kati be bano abawala be bagamba abeetundira mu bbala ate abamu tebeetunda abamu tebalina wakusula abaana abawala abamu tebalina bambi wakusula ate nga bato ekintu kusula omwana omusanga wa myaka 19 18 20 natalina wakusula kati nga abakola ebidongo bebebaza bagana emwebale kuleeta kidongo kitukoledde nzija nengwako wano mu ntebe z'omundongo kugwamu babawuza bakukkiriza okwebaka mube wakagwawo boti gaganjabo get out obeeramu ng'ekidongo kikuba just kufuna n'akusomba ngenda owummule I'm so sorry bannaye abantu balivingira ddala obulamu obu munaye nga tukwata kkubo tugenda mu nseenene omanyi ebiseera by'okutega enseenene kati nga ffe abatega mwali Masaka bino bya Masaka ffe abatega enseenene mwenna Masaka bannaye ffe tutega enseenene zaffe awo mu Nnyendo Kayirikiti bonna ab'enseenene mbatumiddeko nnyo manyi nti mundaba naye enseenene kyekintu ekireeta ssente amangu kituufu kaakati empewo jjukira mubeera mutega eyo kiro 6:7 empewo neekuyitamu n'ogenda okukiraba ng'ogamba empewo eno empisemu kaŋŋendeko mu kidongo wali otuuka mu ambiyasi ng'abaana banyumye bali bati gumite nga bali gumite n'ogamba bannaye kati nzizaako ki n'olumba tuyingira kibaala
kati gwe nagenda naye munnange nga ngamba naye naawe empewo eyinza okuttira awo tugende ku safaari konze safaari saagalayo waliwo bamalaaya nga ngamba kati twagewa tugende ku ambiyaasi atuzambalya twolekera ambiyaasi bannange ntuuka mu kidongo wali omwana w'obuwala azina ebbeere ligira litininga wava mu nsenene n'ogenda mu ambiyaasi tuba tukola wali mu nsenene tuba tukola kye bayita okukola tupangisa luumu n'ogitegeka bulungi nga mulimu buli kimu then n'oteekayo ebintu byo waggulu ababa bakupangisaawo kati awo oba osobola okutega ensenene bwe zijja nga nnyingi ng'osomba ng'oleeta e Kampala ng'olekawo omuntu ogoba waleese ng'asulamu mu muluumo gwe ng'ojjanga okola ng'odda ssaawa nga 7 omusangayo kitegeera kati munaye nga nfaana mwana ng'omuwala mmusanga nga bw'omanyi omusajja ng'osanze omukazi nga mukwana nga ntandika omugamba ng'olabika bulungi naye nga ye antunuulira butunuulizi ngamba ye muwala ntunuulira kiki wamasappe wamasaali yeematira yeeraga ku bulungi bwe n'endabika ye n'emyaka gye saamujajinga nnyo ne nga ndowooza kirabika omuwala alabika wamasappe nga ntumya nga bamuwe enkoko bamuwe chipusi bamuwe n'ebyokunywa nga tubeera awo nga tuzina bwenjira bwenfulumako ngenda mu kiyigo nkomawo musanga waawo bwekomawo nga njagala okwogeramu kale naye kakati omuwala bw'aba yali tayogera ng'ombuuza takuzeemu gwewamuwa wategera otya ekyokunywa kyanywa nedda ye weyita bwe yajja namugamba bwe nti ne mugamba gamba weyita akuwa ekyokunywa nga ndi mu bidongo saagala biwoggana ne mulagira sayini nti bamuwe ekyokunywa ne mugala sindika weyita kati weyita bwe yajja ye n'asonga ku cupa zaakola ki gyanywa nti nywa nayiro n'agisongako bw'ati kati ye weyita n'agenda n'aleeta nayiro oyo kirabika ye weyita alabika yali amumanyi kitayogera mu bbanga naye yali tayogera ebyatayogera tobiŋambye wabiŋambye off camera omuwala oyo yali tayogera nga tayogera tawulira kale okutwalizaamu omuwala yali kasiru nga kasitupidi awedde emirimu sigamba mbu kibi naye nze natya oli omwana muwala yali mulungi ng'alabika bulungi nga n'abalungi basobola okuba deefu bannaye nga bw'omutunulako tosobola nakukkiriza ng'ekisooka nga ayina engeri gy'alabikamu nga naawe omutiisa n'amaaso kati munnange nga tubeerawo nga tunyumyanyumya munnange badde nsaba tugende ffenna ewaka njogera naye nga nze simanyi ebigambo byange byonna bikuba ku lwazi ye yali ndowooza yansiimye dda bwe namugamba nga amalirizzaamu ebyokunywa bye olwo ssaawa zoolekera kuwera 11 jjukira nnyina okuleeta emaali mu kibuga ntunde emaali munnange nga mugamba nti omanyi tugende kati naaba tanfuddeeko mugamba jangu tugende ne mukolawo nti jangu tugende twebake nga nze simanyi nti noba sayini zaategeera kati bwe namukolera sayini jangu tugende twebake nze nkooye tugende twebake wali gwe omugamba mugende mwebake oba nze njagala kugenda kwebaka nze ngende neebake naye kati nga siina bwe mugamba nti jangu nga sikakasa nti mu bidongo bwe naayogera ajja kumpulira ebidongo ne wobanga okakasa abasinga basobola okukozesa sayini era bakozesa sayini naddala mu kidongo ekikuba ennyo munaye nga tufuluma wabweru nga tufuna kabooda nga katukulugusa mpaka waka bwe tutuuka ewaka omwala owa booda nga owa booda kwegamba engeri gye yali atunuulira omuwala nga kirabika oba owa booda amumanyi obanga yeebuuza ye ate kati ono omuwala kaakati mwafuluma mutya n'omuwala oyo kumujja mu kifaawo omuwala bakomye wano ng'ogamba nti wamukolera sayini emulaga nti gwe oyagala kgenda kwebaka ebiseera ebisinga omuwala yajja w'oli omuwala bw'aba yakwagadde ng'omuwala akwagala teweetaaga mugamba bingi nnyo teweetaaga jasi namukolera bukolezi sayini jangu gende neebake nze kati ye yawulyanga amugambye endowooza jangu tugende twebake babiri
kati engeri gye yali bambi nga tayogera ndowooza yayagala nga nneme kimanya nti tayogera tawulira okitegeera nga nyinza okwekyanga ne mmuleka nga nkuba muwala ku booda ntuuse nziguddewo akazigo w'empangisa nga muyingizza munda naye bwe yatuuka ndaba tanyega ayogera kigambo kyonna asirisa. Ku booda tewaliwo tewamubuuza mannya go gwani biki? Nagezaako mmubuuza naye nga tanyega nendowooza yeematira. Era awo wonna wali naye nga tonategeera nti kasiru. Nedda mukwano. Nabeera naye ne twebaka n'otulo ne neebaka naye ne bukeera ku makya ssaawa emu nga nnyina okusimuka ntwala emmaali e Kampala. Kaakati omuwala yenna kankubuulira abasinga obungi ng'atuuse ewuwo for the first time. Asobola okusaba amazzi g'okunaaba, ayinza okwagala okukozesa ku kiyigo. Awo wonna tewategeera nti omuwala oyo kasiru. Kugambye olaba oba gwe watuuka wali oli ku pressure. Nze kyemmanyi wagwa bugwe mu bintu. Empewo yali yampiseemu dda. Empewo y'enseenene nga bw'ogimanyi. Ffe tubeera mu nseenene nga tosobola kwebaka. Jjukira ebintu ebyuma bibeera awo buli kimu ababbi nabo baba beetala kubba. Kati ffe twavaayo ng'empewo etufuuye kati abaana bendekawo abakola. Neera omu gwe nawe emmaali ne mugaba emmaali bw'ewera nkubira essimu nzije ngitwale nti kale kati ne tuyingira ffe mu luumu. Nti kale boosi ne tuyingira ffe mu luumu. Munnange omuwala nga tawulira nga era nayogeranga ebigambo byange nga mmanyi buli kye mumugamba akiwulidde. Atalina kyawulidde n'eki. Wamugamba biki? Manaye nkwagala nnyo olinga amata g'embuzi. Nze w'oligwa wendigwa. Ng'akola bw'ati yandabanga emimwa nga ginyeenya. Kwegamba kale. Nga yeemola bwemo zinoga oba omuwala byenjogera bimuyingira. Butereevu. Nga tayogera. Naye kati muli. Ekirowoozo kinzijira ne ngamba naye omuntu gwe nnyumya naye atanyega kiki naye nga simayiro gy'akuwa toddamu kubuuza kibuuzo ngalaga abitegedde ali wani naye ensi eno nzibu bambi naye saamunenya kuba alabika yalaba omulenzi nga mulungi n'agamba waaw nfunye nze natya kati nno wempemukira nga ku makya nga ffe tutwala mbi kati mu kutwala wano embi nalowooza ne ng'andi omuntu gwe ntwalira embi ng'awuuna buwuunyi alinga akabwa omanyi buno obubwa obuto ng'akola ati kirabika ndowooza kakati omuwala teyasabako nti oba bampe ku mazzi ngende yayingira buyingizi kisenge gundi n'ayingira mu nju ajjukira ffe abasiraamu obudomola bubeera awo era omuntu ayingira mu nju aba bulaba ye n'akwata akadomola n'anaaba n'amala okunaaba ne yeesiba ttawe mwali mukyakozesa kadomola bya buzigo etali woteeri nti yabbeeyi ffe tuli b'e Masaka Masaka tukozesa budomola. Si bonna. Aba wali muvuuka ng'okyeyo. Nkubuulira ebigambo bino e Masaka abasinga ba budomola abamu bakozesa n'amabinika. Waliwo kano kataapu kati kati fedda ozijukizizza akaboozi kano ko nyina okakuwa. Jjajja waffe yali afuna wuzu. Omugenyi n'akyala. Bano abagenyi ab'ekyaza. Kati abekyaza waliwo abagenyi abekyaza bakyereta nga tebabayise ku mukolo munnange omugenyi bw'atuuka aji yamusanga mu biseera bya swala eyamalya g'ekyemisana nga munnaaye akwata ebbinika bw'ati kati yakwata ebbinika agenda atawaaze kati ono yalowooza bamufumbira kyayi ng'atuula agenda okulya aji Allahu Akbar aji kyayi kamala okusaala aleete kyayi nti aji wakutte ebbinika nga ndowooza oleeta kyayi nti nze nabadde ngenze kutawaaza okitegeera kati munnange omuwala akwata akadomola ng'agenda mu kiyiggo ng'anaaba ng'amala okunaaba ng'ajja mu buliri naye wano mu kulya
Ngandooza kyeka yenkaaba ye esaamunyega. Naye gwe omuntu gwaleese okuva obwedda nga tava mu kigambo. Munnange waliyo omuwala. Ng'akussa Simayiro. Nkubuulira ebigambo bino. Kino kijje ku nze. Eriyo omuwala gw'osobola okukwana. Nga just Simayiro gy'akuwa ekumala obutaddamu kubuuza kigambo kyonna. Onule Simayiro n'ateekako kati. Nga kikumala. Kubanga omanya byonna byensabye bagenda kubimpa. Ate omusajja kasita omuwa ayagala ki? Kikyemba njagala okuva ku ekyo. Nga mutwala mbi. Nga tutwala mbi. Embimu zitwala wano nga mpulira ng'akabwa ke kakaaba. Ng'eddoboozi terivaayo. Terivaayo. Mukwano natya nze gola. Naye maama musesa ne mweteekebeza nako. Bavubuka abasinga abakubi b'ebidongo tebakebera. Tebakebera. Gwegenda obuuza abavubuka bookebeza. Tukebeza maaso. Maaso kasoba ng'oli mulungi kati nga gwawo oli. Ndeka toteeka mbikwero bakubuulire. Omuntu olugira wati agamba bugambi. Oyo Adija mugimu. Adija mugimu kati mulamu oyo lifaata iranzaalira ekyana ekirungi. Bakebeza maaso. Ng'asuulamu. Kumba ogudde mu kabootongo. Nze nkubuulira. Ate abavubuka abasinga guno omuze tugukola nnyo. Sanga omuwala mu bidongo tumanyi waawa, tumanyi yaani, temanyi na linnya lye. Okimanyi nti nabeera n'oyo omuwala nga simanyi na linnya lye. Mututte embi. Tutwala embi. Munnange wano mu kutwala embi nga ngamba ono omwana yenkaaba ye bwagira bwawuuna. Wagira bwasinda. Bakazi balina obukodyo. Bakazi ndowooza bubadibwe. Kumakya nkeera omwana ankubira essimu aŋŋamba ŋŋenda mpapa. Aŋŋamba nti mumanyi boosi nti emaali tumaze ogipaakinga ku mmotoka jangu mugende. Munnange nga mbabuuza mufunyewo piisi meka nga mbuulira omuwendo gwe bafunye. Papa tutwale enseenene mu katale tutunde tukomewo nsange omulungi wange. Munnaye nga mukoonako bwe nti nga bwe nakoonako nga nsitula kapiro bwe kati nga kati bw'olaba kano nga nteeka wano ssente nga mukoonako nga mugamba ssente nzitadde wano tunoonya ssente ng'abeera awo kati ndowooza oba ye yalowooza mugambye ekiteyawulira n'ekyo kubye mugambye ng'abeera mu nju nga yeebaka nga ŋŋenda kati by mistake mukudda wano maali lwatuuka nagitundirawo ye omukisa yaguyina kuba natunda emaali yonna nenjitunda nekola ki neggwawo n'essente nenzifuna nga nnyingi bwe ziti ayi ntuvuga emmotoka tuddayo jaamu n'alyoka atukwatira ku kkubo ly'e Masaka n'alyoka atukwata ne tubeera awo kati zigenda mu ssaawa nga 8 omu ku bakozi bangajja asanga omuwala ali mu nju alaajanira ng'alinga ayomba. Agamba ate boosi yalese akabwa mu nnyo. Mana ebyambi bisekewa. Boosi yalese akabwa mu nnyumba agulawo. Agenda okugulawo ng'omwana muwala mulungi muzibu ali omuyaayaayana akabwa. Olwo akola ki? Ng'olubuto enjala ng'emuluma. Mwana gwe nagwawo ekigwo. Ng'amubuuza kiki. Ng'asooka agamba ye naye boosi ng'aswaza. N'alekawo omuwala nga tamulekedde na kyakulya. Kumbe sente nalekawo emitwalo 5 wansi wa piro nga ziri awo wansi. Kati munnange omwana ow'obuwala bwe yasituka ng'omulenzi akugenda ng'amuguliza emmere ng'amuleetera ebyokulya. Naye bannaye nakomawo ng'omuwala alabika bulungi kati ajja okunsanyukira nga nkomyewo ajja mpe haaga. Abikunnyonnyola wandese enjala mukwano gwa zino nanguya ebyokulya tuli siriyasi. Munnange omwana muwala oli ng'akola ki ng'ajja okumpa haaga
Umutima gwange ngamba yi ndaba bubi mpulira bubi kiki bana yenatya kati embaga weeri waawano njagala okugamba omuwala nti gira oyambale ugende wabba kati bwampaaga ansanyukira yazza kufumba muli nkitegeera nti alabika atayogera kati embaga yali kasita nnakimanya nti alabika bambi tayogera kati awo muli mutima nenyamirirawo newejjusa nakoze kyaki naleese waki bukazi wattu nenzijukira embi zange kati anyumiza anyinyonnyola ayagala nziremu nkwate mu triga nziremu ntwalemu ngumbi n'engeri gye yazindagamu ekyo kyokka kyammalamu ag'ekisajja nempunga kati naŋŋamba bw'oba tozzeemu kutwala mbi zino ngenda kwebaka tolina kyoŋŋamba nayingira obuli ne mugaba kati nakulekedde wano seinaga musaazirabye kyokka enjala yannumidde wano bwereere neŋŋamba naye obwenzi bwakisiru era omuntu atannayendako tannazannya ku mizannyo gya kisiru. Nze ebintu bibiri mu nsi ebindabizza ennaku oyo kasiru gwe nakwana n'okwana omukazi omukadde yalina ssente nga njagala ssente nga bamanja from x munsi muno nkubuulira ebigambo bino oba osekaseka gwali eyo naye teri kizibu ku nsi kuno teri kintu kizibu nga kwagala mukazi mukadde. Natuuka okwebaka omukadde otegeeza ki? Omukazi omukulu nga ne sikini etandisole myaka nga 7 naye ng'ayina ssente gamba muzibiriza mugamba jja ino gajja ate naabo tebagadde mutwe woobwe mutwe nze tonyambalirako no munkuwe miliyoni zange 10 ogenda naye nga miliyoni 10 bazikuwa atazikuwa bw'omala omulyanga agamba ansooke nkuweeyo akakadde enkya bwe banaaba bagize nja kukuteerako ate munaye toyagala kunyiiza kikadde kyo. Mukwano mulina ebizibu mugende mukole. Si bizibu munnange nkubuulire okukola abantu abasinga bonna boolaba abayiriba bayiriba era nabo bakola naye waliwo ennyongereza teba ntono ate gwe ekintu kino eky'obwereere Katonda kyaba yakuwa obuwi olowooza ekyo kiba kyabwereere abantu abasinga tebakivaliyo ng'ogambye n'okugamba tewali kisinga kuluma nga kulya mukadde kati gwolowooza ekyo kyabwereere nanti omukadde ekisooka aba awunya obukadde ekirala aba yakuusiira ati yakuusiira otegeeza ki omanyi obwazi bakadde abeefaako maama ne bw'oba weefaako okwenkanaani buli bw'okula awantu awo wajja wakuusiira. Watya okuusiira otegeeza ki? Wali olabyeko omuntu eyalumwa ku nvunza ng'alina enkyakya? Omukadde ndoza teyali gomite bulungi. Omukadde omugagga kizibu yali yeetaaga n'agenda ne bamukubayo akaliso k'amazzi. Mukwano amazzi ne bw'oba nago abamu bayine kati kankubuulire tolina nakyo ngamba ku mukadde. Abantu abakusidde bebo be bayingizaamu ebyuma mu ndambu bakwozaayo. Kati katugeze omukazi bw'aba yakomadde okuzaala okimanyi nti bw'agenda mu menopause afuuka nga musajja. Anyway byonze sibimanyi gwe musajja. Kati nze omusajja kankubuulire omukazi omukadde bannaaye teyeebakika ku yeetaaga mukadde munne. N'omukadde era kyova abasajja abakadde basinga okwagala obwana obuto buba soft.
Anti kati waliwo abantu abakaddiridde mu bufumbo ng'ali ne mukyala. Kati nze nkubulira ebigambo bino naye akwagala lwannaakola ntya. Anti kyera ky'olaba ewaya y'omusajja omukadde n'ey'omuvubuka omuto zonna era nazo tezifaanagana. Kwegamba obukadde Mukama yeesigaza abasajja bo bawunyabuwunya bukadde. Naye olina osobola okusanga omusajja wa myaka 9 ng'atwala embi n'okusinga. Asobola okuba ng'agitwala naye wano embi era ekugaziya. Ate toddawo. Kati kyenkugamba omusajja ye buli lwaleeta amazzi ge gano n'akumaliramu owunya obukadde naawe. Munnamasaka shata byogera kati bitandise kati oba nyinza okugamba nti nfundako oba n'okubeera ne kasiru wadde kuba nga muto dani okubeera n'omukadde banayinze nabeerako n'omukazi omukadde nga kumpi nga ninga afumbiddwa nga mukadde waakola biki kugaye ng'akubisaamu naye gwe kimayitemu akyajinze manda ebbanga lyonna lyesibadde olimba jamuzzeemu munnange omukazi omukadde yenna tayagalika. Kazi yampe miliyoni ze 10 naye nga mu butuufu ntuuko zirya ate nolowooza azikuwa lumu akuwa akakadde miliyoni 10 naye anti akuwa 10 naye ng'azikuwa mu musolesoole ogendayo n'asooka akuwa akakadde nanga dadi jangu wano nojja n'akuteeka mu motoka nebakuvuga nebakutwala ne bakuba ebifaananyi ne bakola batya ate ayagala okwerabisa mu banne kintu kyange okiraba kino kibebbi mukwano n'oguma bugumi ate akutwala mu baana be nga mwenkana n'agamba we taata wammwe gwowakanya maama wo ng'aleese omusajja era mukwano teri kintu kiruma nga kwagala mukadde ku nsi kuno omukadde oba onoonyaako waaki omukadde obukadde magezi anti obukadde magezi tomanya kya mukaddiya naawe era ekikufuula omuto takimanyi ekyo tuba tukisuubira okuba omuto olina kuyita mu buto anti process bagamba ekibadde ekisaanyi kifuuka ekiwojjolo byonna toyinza kumanya ekiri mu kisaanyi tekikimanyi kati sooka onzirire ku muwala oli mwamaliriza mutya omuwala oyo ng'ali mu nnyumba njagala omugamba nti yambala ogendebwa odde ewaka asiru teyagaana naga asiina gyenda ganze nafunye omusajja omulungi akola bw'ati n'azindaga mbu mbadde kabaka mu kutwala enki era ye talina gy'alaga kati nga mpita abakozi b'enkozesaawo nga bagamba wala boosi waziguddemu baaba nga basooka bankuba olwali awo nga bagamba muve mu kukola ebyo ebyekisiru bye muliko mumpa amagezi omuntu ono mujje nti ewaka naga nti kati omanyi mulimbelimbe omufulumye omutwale mu woteeri omulekeyo omuddukeko nga tukola bwe tutyo atumuteeka mu motoka nga tumuvuga nga tumutwala mu hoteeri ng'ali awo yamala okulya ng'agweri ng'alinga azirise nga tumuteeka mu motoka twamuteeka mu motoka ng'akola bwa badde mumanyi mugenda kundekayo nga alaga sayini kati oli yali amanyi bivuunula agambye nno mubadde mulowooza mugenda mumulekayo naye mugezi akomyewo yayagala bufumbo agenda kukufunira olubuto azaale omuki omusika kakati munnange ekyaliwo nga nkola ki nga nkwata muwala nga tumukuba mu mmotoka kati nga oli munnange gwe nali naye ng'agamba naye kati tuli ku kkuba erikwata ku biiki eno ebukakkata lwaki tetuddako ebukakkata netusooka nituleka ku ssente olwedde ssente wazifunye namugamba kale tugende ku biiki ng'omuwala agamba tugende kati ng'onaamulaga sayini erindako mwavaayo ne mukomawo n'omuwala tetwatuuka waka kati jjukira bw'oba otuuse mu nnyendo ng'ova eno ng'ova gye twali tuva eno kuwerokamu otuukira mu nnyendo kati mu nnyendo waliwo ekidde ebukakkata eno waliwo n'ekidde e Masaka kati twakwata kidda Masaka ewaffe twakwata kyebukakkata netugenda eyo ebukakkata ku biiki netubeera eyo so biiki eyo abantu bajagala nnyo nnyo buli 26 babeerayo
munaye nga tumutuusa omuwala tumugamba asabe ebyokulya kati weyita we yajja ye yamusongera ku ngege gy'ayagala ate nga olwedde neri gye mbadde mwali mulidde anti omuwala naye gwe abawala bakasiru balya mwala ali ekyennyanja abawala bonna abasinga balya ye teyeekoza bino ebyabawalamu ye alya naalya kati eri mwali mulidde ne mudde ate nayo ne muli anti era olugendo luwanvu ovugira mayiro ezikukwata mu 3 enjala ebezzeemu okkuluma bwensuubira nga tutuuka nga tulya nga mugulira ekyennyanja kati nga mugulira ebyokulya bingi kuba yali ayagala nnyo okulya mugulira ebyokulya soda biki nga bamuleetera nga abeerawo nga ngamba bano musooke mugende eri ku mmotoka mubeere eyo nkole ki njagala kuddukako ono omuwala nga nkwata emitwalo 10 nga mugamba omanyi zino girobeera nazo nga nziteeka mu mabeere ge nga asanyuka nga juki ayagala nnyo ssente nga nkola ki nga muleka ebyokunywa naleka mbisasudde nga mbanga agenze mu kiyigo nange nayita mbuyisi nga ninnya mmotoka nga tuvuga nga tumulekayo nga neddira waka watyo ng'owona kasimu nga muwona toggwa weekwanyakwanya nnyo bannange izi ono n'emboozi ze teziggwa matinda alina emboozi eza buli kika naye olunaku olwaleero sigenda kubanga mpanvu ya nnyo ninako gyendaga yadde nga ndudde okubalaba tujja kubeera tuddamu olunaku ndowooza olw'enkya insha allah mwebale kutuba mwebale kusubscribe nga so basiibula abantu mwenna mbaagala nnyo mwenna abatwabire Dubai, Canada, Singapore, China, Malaysia n'ensi endala mwebale nnyo okutulaba era tubaagala nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neyanza nnyo bakwana. Assalamu alaikum.